Abaganda baali bayiiya nnyo era baali bageze baalugera ne bagamba nti enkima gyekoma okuwalampa ennyo omuti gyekoma okwongera okulaga obwereere bwayo oba gyekoma okukunama. Ensonga za Prince Omar ne Grace Khan zaakomawo mu mawulire ndoza eno season ya kusatu ng'ensonga zino zirabikira mu mawulire wabula ebiseera ebisinga engeri gye bazihandolingamu n'engeri gye bazimala. Luli ensonga za Grace ne Omar zaggwa Prince Omar avudde mu ggwanga n'adduka ku Grace Khan n'omwana, awo abantu ne bakimma amazzi ne basirika. But this time around Prince Omar yakomyewo naye mu mawulire ng'azze okwongera okulaga obwereere bwa Grace Khan. Mujjukire nti maama wa mwana agambibwa okubeera owuwe, ate ne Prince Omar gwateegaana, wabula ku mulundi guno ensonga buli omu n'obuufu abutunuuliriza munne nga buli omu agamba kyani kyange, kyani kyange. Omwana ali wakati awo bamuzannyisanga mupiira naye buli omu ebigambo byakozesa ku bazadde bano ababiri bisigalawo. Omwana tali kwongera kubeera nga dda buto, buli lunaku olukula ayongera kukula nakwekkaanya bigenda maaso mu nsi. Era mujjukire nti ebyo ebyogerwa olunaku olwaleero kebeere vidiyo eno gye nkoze, muwala wange oba mutabani wange bw'alikula intaneti terivaawo, alisanga ebintu bino mu archives ez'enjawulo era aliwuliriza kitaawe ebigambo byayogeranga. Wennyini awo wentandikidde njagala nkuwa ensonga za Grace ne Prince Omar okosaako n'omwana. Ogwa Bad Black gwo twagumaze naye nga video kambasabe mugiweka like esobole okutambula ku misinde gy'amaanyi, information ene tuke ku oyo alina okugiraba n'okugiwuliriza mukadde. Mbutongole twegatteko ng'osubscribinga ku mukutu osobole okuba ng'ofuna latest updates ne latest information buli kanyomero konna akakola eggwanga Uganda. Mbabuuzaako neera ne mbajjukiza nti abalina abaana abeetaaga okugenda ku ssomero nga tebannaba kufuna ssomero ttuufu, essomero baliyita Brain Train Infant and Primary School lisangibwawo Kinaawa. Twalayo omuzadde twalayo omwana wo osobole okuba nga ate omuwa omusingi omulungi ogw'ebyenjigiriza. Ebisaale gyabwe bisoboka so nga ate bagaba ne basari eri abo abazadde abafunamuko okusomoozebwa mu byenfuna byabwe. Yogera nabo ku namba y'essimu ejulaba ku screen. Kakati Grace Khan oyo ye ebbanga ddene ensi ebadde ng'emusalira omusango n'okumunenya. Lwaki yeesiba ku musajja Prince Omar entakera era abasajja baggwayo abasobola okwagala Grace, then abalala ne bakizuula nti Grace Khan ekimutawaanya ebiragalalagala akozesa bingi. Omusanga n'akacupa ka Rock Boom naye ng'ekyamazima temulimu Rock Boom, addira Rock Boom n'amunywako ekitundu n'akigattamu ebintu ebirala. Ekyo abasinga abasisinkanye Grace Khan bakikola ki? Bakimanyi. That's why Grace Khan ebigambo ebisinga byayogera kwaba abamumanyi tebamwewuunya era just basoberwa busoberwa ne bagamba leero kino kyayogedde kigenda mukomyawa, leero kino kyayogedde kigenda mukosa kyenkana ki. But Prince Omar still mujjukire taata w'omwana naye yagendako mu rehabilitation center nga ebiragalalagala bisusse mu mubiri. So kati ne tubanga tusoberwa kwani ayinza okwogera ebigambo bye tugamba nti oyo ebigambo byayogedde asobola obbirayingako enkeera. Ekisooka Prince Omar yavuddeyo n'ayanukula Grace Khan. But remember Prince Omar azze okwanukula Grace Khan maama w'omwana owuwe ye tekinnakakasibwa because yasabye DNA. Omusajja kasitaakera ku makya n'asaba DNA y'omwana, ekyo nno kiba kitegeeza nti abuusabuusa obuzaale bw'omwana oyo, ayagala kakasa obanga omwana we. So mu bigambo bya Prince Omar yasabye DNA y'omwana wa Grace Khan ng'era asuubiza nti singa results zikomawo nga ziraga omwana we agenda kumulabirira n'okusinga emirundi gy'abadde amulabirira ng'ali mwaka kunkuna. Era n'asaba
bwe kubanga kukola DNA test bagikole mu kamera. But remember, ebyo byonna bigambo byongera kubanga biaffectinga future ya mwana. Era ne Grace season yo kukayana kwabwe kuba kati bano bakayanira mu season yo kukayana kwabwe yasooka Grace yabeeranga alwana kulabanga love wakati we ne Prince Omar tekatingibwa off. Era season 2 nekomawo ku Grace Khan neyingiramu olwo omwana ono ayogerwako. Omwana ne basooka bamugabira kididi, Grace Khan n'avaayo. Awo ng'abantu be bamugaba okusinzira ku mwana nga bagamba omwana afaanana Kiridi. Anti ate omwana afaanana Prince Omar. Naye ate omwana afaanana Grace Khan mwennyini omwana ekituufu waani. So ekyo mu season 2 ey'okukayana kwabwe kyaleeta conflict nene era ne kireeta n'okubuusabuusa eri Prince Omar n'asalawo asabe DNA test y'omwana wa Grace. Now season 3 mu kukayana kwabwe ezze nga Prince Omar ali kusaba Grace akwate omwana mu kamera bamutwale mu ddwaliro bamuggyeko DNA test balabe results oba zifulumanga za mwana wa Prince Omar oba nga si wa Prince Omar. Ekirala ekyasinze okwennyamiza n'okukwata ku mitima gy'abantu mu bigambo Prince Omar bye yayogedde mu kamera kwe kubeera nti addira omukyala gwe yeegattako naye mu bikolwa eby'omukwano omulundi ogutali gumu oba ogwokubiri n'atandika okumudisrespectinga oba okumwabusinga. Naye ng'omuntu gwa disrespecting oba gwa abusinga amumanyi bulungi mental health bweyimiridde. Nze naawe ffenna tukimanyi bwe tuba tukkiriza nti Grace Khan mental health teweza 100 ku 100 olw'ebyo byazze ng'ayitamu. Prince Omar teyandigasseeko bigambo. I'm not here to blame Prince Omar oba Grace, but ndi wano okubawa sides z'ababiri bombi. Prince Omar yagambye nti Grace Khan mukadde nnyo yayimbako y'omu ku baayimbanga ne bajuliana baakatandika. Then our question was, Prince Omar mukadde yakurepinga kuba kati kiba kiraga oli mukadde nnyo gwe oli muvubuka I mean oli muto gwe omuto wali onoonya ki ku bakadde otuuke n'okwevulunga omukadde omuzaalemu omwana gw'oteeka kasambu leero nti wo oba siwera ng'osaba ndaga butonde bwa mwana oyo. Ekyo kitegeeza nti oddidde ekigambo ky'enkima gyekoma okuwalampa omuti eyongera kulaga bwereere bwayo. Gwe kennyini mu bigambo oba Prince Omar ye kennyini mu bigambo bye alaga nti Grace gy'akomye okubeera nga ajja mu mawulire atandise okubeera nga yeeyoleka obwereere bwe. Naye ate naawe Prince Omar mu kwanukula omukyala gw'olaba nti awalampa omuti n'ayongera okwefungula, ate naawe okoze kyekimu. Because bw'ogamba nti Grace mukadde naawe oyongera kwefungula kweraga nti wali mwana muto ne weerijja mbakadde kwokyerayo wakunama. Bw'oddira n'otandika okudisikasinga ensonga z'omwana mu mawulire n'odisikasinga ensonga za famire mu mawulire, abantu ababadde ku sayidi yo nga Prince Omar ebbanga lyonna ng'osirise batandika okuva ku luuyi lwo ne bagamba bambi oba oli awo gw'osuula omukyalo ono mu birowoozo ebimuleetedde okukyankalana ne mu bwongo olunaku olwaleero. Kubanga bangi babadde batunulira Grace Khan engeri gy'abadde ng'ajja mu mawulire, gy'abadde alabikiramu, gy'abadde ayogerangamu n'emikwano gy'oluusi ne gitlinkingisa emboozi ezo ze babeera banyumizza privately ne bazireeta mu public nga bategedde nti Grace
alinamukko embeera z'omukwano ezimubonyaabonya mu kaseera ke kamu Grace alabika mu bwongo bwe tali fayini ekimala. Kati ate n'omusajja bw'ovaayo abadde asirise ebbanga eddene n'otandika okubanga oyogera ebigambo ebyongera okukulabisanga naawe eyandiba omubuyabuya, because omusajja yenna avaayo n'atandika okwabya ebyama by'ekisenge oba okuvaayo okudisikasinga ensonga za famire mu mawulire, aba alina ekifaananyi n'ettuluba lye yeetaddemu. Abalala abadde bamuwa ekitiibwa lye babadde bamulabiramu ne balimugjamu ne bamuteeka mu kino ekifaananyi ekikola kye, ekifaananyi pya. Yes, okusaba DNA si kibi, because buli musajja yandyagadde okulabirira omwana gwe yeekakasa nti ntumbwe ze, era buli musajja kimuwa nnyo essanyu okumanya abaana baalina nti bonna babe. Naye engeri gy'osaba omwana ono abeere owuwe, okumanya omwana ono butya bw'oyagala okutegeera oba wuwo oba si wuwo, kimatalinga. Osobola okukubira Grace n'emikwano gye egimuli ku lusegere ne mwogerezeganya ebintu mukasirise n'ogenda n'okola DNA ne biggwa. Naye ebigambo bino omwana bw'anaaweza emyaka 18 17 ng'atandise okukwata ku smartphones ajja kubiraba, results ne bwe zinaaba zikomyewo nga ziraga ggwe omwana ono mwana wo wa ntumbwe zo, kijja kubeera kikalubu ate okufuna ebibuuzo by'oliddamu omwana oyo ng'akuze. Kuba omwana alibeera akubuuza, taata n'ebino byali bigambo byo? Taata gwe ne maama nga mwakola bino? Mu kaseera ke kamu omwana oluusi alimanya nnyina embeera gye yali ayitamu, naye ate kiribeera kiseera kizibu omwana okumanya embeera ya maama ne taata nti mwenna mwali muyita mu mbeera egi emu. Oyo pinsomba mumaze gakuweebwa munno. Grace Can omwana tannaweza na myaka 10 yakakulira mu maka agasukka mu 10. Olina omwana ogu mu bulamu. Wano abakazi batoba, wano abakazi bavumirira n'asiba n'ekikubiro ne bakeera ku makya mu butale nakawa, bakedde katale mu butale Kaleerwe, bagenze mu butale luddawa simanya Kibuye nawa, n'atunda nakati n'essunsa ne bugga, n'akuza omwana we mu kazigo ka mitwalo egi, n'akuza omwana nga takkiriza kujolongebwa abasajja oba musajja yamuzaalamu mwana. Ate bangi ku bo bagenda okubuuliriza abasajja ababafunyisa embuto ne babazaalamu abaana abo nga basajja ba bitiibwa bali ma offices, abasajja abataagala kulabirira baana nga gye bali eyo. Ogenda okulaba omusajja gwe bakugamba yazaala mu mukazi ali kutoba, ng'omusajja wallahi ya Mungu status gy'aliko nnene esobola okulabirira omwana oyo mu ssomero eddungi, mu bulamu obulungi, n'ennyina ng'ali mu bulamu obweyagaza. Naye Grace ebbanga lyalabiriddemu omwana ono atannaweza na myaka 10, n'emikono gy'ayisizzaamu omwana ono, bw'akulirako ewa gundi, bw'asabirako eno obuyambi ewa gundi, bw'agenderako ewa gundi, bwe bamuvumira ewa gundi, bw'akomerawo ewa gundi. Ekyo nno kitegeeza Grace Can olina empisa embi. Ekyo tujja kukkiriziganya nammwe abalaba oba tugaane. Bwe kitaba ekyo Grace Can nga ali mentally disturbed, tali okay health wise mbwongo. Wano omukazi omu abeera n'abaana 4 nga tayimiriranga nako ku kkubo okusabiriza, ng'omukazi oyo abaana be tabalererangako yadde wannazaala we yadde waabwe gye bamuzaala, ng'avumirira n'apatikana n'akazana n'abaana be ate nga basoma. Abaana ne babeera mu bulamu obulungi ne bambala nga nnyina asiiwuuka.
naye Grace omuntu ali ku level y'aba influencer abalina kye basobola okwekolera mu music industry ne babeezaawo obulamu. Grace ne ddoboozi lyalina, kale katugambe Grace nti yakkanye ebbeeyi, tasobola kugenda mu bbaala ezikola live band buli lunaku. Grace n'aba ng'asobola okufunayo yadde emitwalo 10 egibeezaawo omwana. Ekyo kitegeeza nti obunafu weebuli ku sayidi y'omukazi. If not obunafu, Grace alina ekikyamu ku bwongo. Kuba tuwulira buli gy'atwala omwana ne bamulabirira, Grace bw'atavuma balina mwana, Grace ajjayo omwana. Naye mu byonna tewali we mwali muwulidde Grace nti Grace atobye n'omwana we okumala omwaka mulamba nga yeetobera. Owulira Grace omwana alina gye yabadde amutadde gye bamulabiririra, Grace yaggyeyo omwana yatabuse n'abadde alabirira omwana. Era ze ensonga ze zimu ezasoose okujjira mu season eno ey'okusatu ya Grace nga awalabuka ne Bad Black. Unfortunately Bad Black yasimattuse ebigambo, newankubadde mu bigambo bye yasimattukiddemu ng'abikosa mwana ne Grace Kani yennyini olw'okusoberwa ku baani abamubudamya nga ali bubi yawunzisa ate yeetondera yamusobezza. Kuba Grace Kani yeetondedde Bad Black. Ekigambo ARVs n'amugamba kyabadde simanya URA, simanya revenue. RVs naye ate RVs definition n'atuwa ndala. Revenue Authority biki? So kati Grace ensobi oyina nnyingi, but all in all at the end of the day ebintu bino birikosa mwana wammwe. Prince nga bw'ogamba nti omwana singa results zivaayo nga wo osuubiza okumulabirira ne by'obadde tomulabirirangako, bambi mukomaawo. Grace nga bw'ogamba nti omwana wo ye buli kimu kyo, omwana wo ofiirawo, kati kkiriza oyiga okuswalira omwana wo. Kuba kati kino ky'okola toswalira mwana. Grace weevuddeko. Kati sooka weeteekemu kiri nti amwe mother kanswalire omwana wange. Omuzadde aswalira omwana we alina ebikolwa by'abikkirira, alina ebigambo by'atayogera eri public, alina ebigambo by'atakkiriza boogere ku mwana we, alina olunaku lwawaayo eri omwana we, era alina empisa z'asiga mu mwana we. Kati Grace bw'oba oyagala kuswalira mwana wo, eyo y'embeera ejja okukuza omwana wo nga muntu mulamu, nga mwana mulungi, nga tabagenda namutunuza mu nsobi za nnyina oba kitaawe. But buli lw'otaaswalire mwana wo ne Prince Oma, results ne bwe zinadda ng'omwana wo naye nga temwamuswalira, omwana oyo agenda kukula ng'ebintu ebyo bimukola ki? Bimusumbuwa. Ate guno omulembe gwa .com tokyalina ky'osobola kweka mwana. Era ogenda kuwunzika nga omwana alabye ebintu n'ebigambo byammwe byonna bye mwali muwanyisiganya. So enkima ewalampanga omuti n'egyekoma okugenda waggulu eyongera kulaga bwereere bwayo. Prince Oma, Grace, mudde ebbali muwuliziganye, munoonye omuntu abatabaganye mu mbeera. Ate Prince Oma ava mu famire y'abantu bali bakitiibwa, abantu ab'ekitiibwa ennyo, naye era olabanga obumulumulu. Ate Prince Oma yali mukkakkamu nnyo. Prince Oma ne famire y'okumukwata omuteeka mu riha. In fact ate mba mbiza mabega. Kale mweraba tusinkane mu updates endala nnyingi zikyajja.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Sange ba ku namba 0752 87 15 15.